nze sirina maanyi nga bisirikirwa nga bwondaba sina kyendi nze nkowoola bukowoozi buli muntu mpita ab'emiggo oba muyina jjambi oba muyina mwe ab'enkokonjeru ku kyalo kwennyini ab'emasaaba bonjagala balwanira eyo nenkowoola buli muntu asobola okumpa obuyambi kubanza sirina maanyi sirina kyendi Kelujja obisige emanya gange atulaba ku Kafton Music atubeerawo okulaba nga tulondoola ensonga ez'enjawulo eziba zitambula mu ggwanga Uganda so nga bwe twabategeezezza mu mboozi zaffe ez'enjawulo zituzze tubalaga ezikwatagana ku nju y'omugenzi Paulo Kafeero n'olunaku olwaleero tufuddeyo nnyo okulaba nga tujja tubatuuseeko ebipya ebiriwo akaseera kano kennyini so olunaku olwaleero twali tutegeezeddwako nti wajja kubaawo meeting wakati w'abayimbi abali mu mikwano gya Kafeero then ne famire y'omugenzi Paulo Kafeero naye nga tutuuse wano olwaleero nga ebimu tebisobodde kubeera nga bitambula nga bibadde mu nteekateeka okuli nti meeting tesobodde kuba nga ebeerawo olw'ensonga nti abaana abasinga obungi tebasobodde kubeera nga batandika up then still abo tutunulira abo abamu ku bataata abaliwo okuli omwami Nende Wumal asaako ne Joseph Mugerwa nabo tebasobodde kubeera nga bajja mu meeting eno so awo nno meeting eno nebeera nga enafiyeemu so tesobodde kubeera nga ebeerawo so camp kyekoze emu yategese meeting eno bazze mu kifo kino wenyini wetuli Wandegeya bazze okulaba nga ate nabo ensonga zino bazizza mu mateeka so katufunye ebiwayi bibiri ebyenjawulo okusookera ddala tufunye ekiwayi ekikiriziganya n'okuziikula omugenzi then netufuna n'ekiwayi ekyali ekivuddeyo olunaku olwaleero okuli abayimbi n'abaana abamu ku b'omugenzi saako n'omukyala bisirikirwa okulaba nti nabo balwanyisa ekyokulaba nti baziikula mulenzi so bano ge maka ga looya kansooke mala okubeera nga negatta ku mukyala bisirikirwa abangi mwamufunye sayidi ye nembeera nga mumanya engeri ensonga zino gyazirimu wakati okusookera ddala tubuulire ku mbeera eriwo kati embeera eriwo babadde bamisa babadde bayise meeting tusooke tudde mu buntu tutegeeragane naye nga nze sigiriimu kubanga omwami wange oli gwe mwalabye Joseph nze muyita mwami wange kuba muganda wa Paulo yangobyemu era ne ŋŋamba nti sijja mujeemera abeere mu meeting nze just nfune results za meeting naye bo bagambye nti bajja kujja ebintu babiteeka waggulu mu mateeka biri waggulu mu mateeka naye nga bo bano bonna bakwano ba Paulo babadde bazze okubeerawo bateese mu buntu kati tebalabise kati kyekiddako oluvannyuma lw'okuba nti tebalabise mu meeting anti kakati engeri gye bagaye nti bigende mu mateeka kati nabano bakwano ba Paulo basazeewo bagende mu mateeka nga tuggyeko amateeka obutalabika bw'abakulu bano mu kuluŋŋamya mu wakati mu kufuna obwenkanya mu nsonga zino olowooza kyalibanga ebyo ebimu ku byolumiriza nga babiwakanya bituufu byennumiriza bitya ebimu ku nsonga z'oyogerako anti kakati bwe babanga ddala batuufu era nga benkanya lwaki tebalabise ekyo kyokka kikulage nti esayidi eri nkyamu kubanga bw'obanga oyimiridde ku mazima era oba olina kujja n'obeerawo n'oteesa ne banne so mu bigambo bye bitono kino gweoyinza kigattagatta otya nze byonna bwe mbigattagatta Paulo talina kusimwa era tajja kusimwayo DNA ku nsi kweri DNA ya Paulo alina abaana alina baganda be ate n'ekirala kyenze kyenabadde ndowooza ng'omuntu nti bano be basooka okugamba nti abaana bali omusaayi gw'ababoole basooke babakuŋŋaanye bali abaana 10 babajjeko omusaayi bwe guba nga omusaayi gwabwe gwogera ekintu kimu then tumanye nti bataata omu ye Kafeeri abo omusaayi gwe gwago nabo babajjeko omusaayi bo nga bbe 10 kasita DNA eyabejja abaana 10 ng'omusaayi gwabwe guli gumu naye kati mu kintu kino kyonna si kumanya mwana wa Paulo ono yamuzaala ono si yamuzaala yaleka bintu ki si ye eimu yaffe era se kati nga yali mukyala we nze binkwatako eby'abaana kumanya baana oba babe oba si babe nze ekizibu kyange kiri kimu butaziikulwa oba Kafeero yakuzaala oba teyakuzaala talina kusimwayo kati ebyo famire ebya bisootinga ebyebwebityo naye DNA ebyo babajagala bagijje ku baana abali ku nsi kale so obubaka bwo obusembayo gwesigala ogamba nti obubaka bwange nze sirina maanyi nga bisirikirwa nga bwondaba sina kyendi nze nkowoola bukowoozi buli muntu mpita ab'emiggo oba muyina jjambi oba muyina mwe ab'enkokonjeru ku kyalo kwennyini ab'emasaaba bonjagala balwanira eyo nenkowoola buli muntu asobola okumpa obuyambi kubanza sirina maanyi sirina kyendi pulezidenti w'eggwanga ayingiremu atuwe ku security Katikkiro namuwandiikidde owekitiibwa Katikkiro muwandiikidde ayingiremu ng'Obuganda nga Paulo bwe yali yakoledde Obuganda
abantu bakwano benga Lukwago Salimu Sale abantu ab'ebitiibwa abo be bati ndowooza be bajja obbawuliza kuba ffe tetulina maanyi wali abagamba mbwe ekigendera ky'okusima sikya kukola DNA naye baagala byawongo bo balina ebyawongo byabwe kuba kati naawe kirabe singa ddala yali DNA bandibadde balina abaana be bajjako naye olw'okuba nti balina ekigendererwa kyabwe kirala kuteekayo sitaani waabwe kyova olaba baagala omusimayo nze kyesikiriziganya nakyo essaawa eno si yakumanya baana ba Kafeero mbu babe oba si babe tukiyimiriramu okukigaana kugaana musimayo ogamba otya ssebo oli bulungi amina ku mulemwa kwe tuli olunaku olwaleero naawe ovuddeyo mu nsonga z'omuyimbi Paulo Kafeero okusookera ddala gwe ozitegeera otya bwe tutuuse wano wennyini kyekyalikoleddwa otutuuse wano siraba nsonga lwaki abaana basalawo baziikule kitaawe oba yabazaala 15 oba 10 oba 2 yabazaala bo balamu ye yawummula bamuleka awummule kuba bwe babaagala simanyi kutunda kibanja bagenda kitunda sente mmeka ezo nolwekyo nsiwagira kitu kyakuziikula Paulo Kafeero naye baba nti basazeewo bainsitinga omuziikula ffe abawagira ekyobutaziikula tugamba nti tetwekakasa nti singa basangibwa nga si baana ba Kafeero banaasobola okuzzawo bye boonoonye kugeza ng'entaana gye banaasanga ku ttaka bye boonoonye byonna okuba nti babizzaawo singa banaasanga nga si yabazaala ne tugamba nno tusooke tugende mu kkooti bateekewo omusingo gwa bukadde 10 singa bamala okwonoona ebintu ebyo ne basangibwa nga Kafeero si yali abazaala ffe kkooti etuwa buwi ku ziri ssente ze baateekayo nga tuzzaawo ebintu byebakoze eki bye boonoonye bwe kisangibwa nga yabazaala kkooti ng'ebaddiza ssente zaabwe kyetugamba naye nga tugenze ate eyo twali basabye nnyo obutaziikula Kafeero ne bamuleka naawe omulabire waliwo enteekateeka ebaddewo y'okubeera n'olukiiko mwenga mikwano gya Kafeero n'abayimbi okulaba nti mukwasaganyiza wamu famire eno olukiiko luno lugenze lutya okusookera ddala olukiiko luno ffe tuzze nga mikwano gya Paulo Kafeero naye ate abaana tebazze kyokka ng'ate oda ya kkooti ekyasitandinga kyetuvudde tugamba nti tujja kukomawo nti tebazze tukukomaawo tugamba katugende wa looya twekubira enduulu ateekemu naffe okusaba kwaffe 1 ayimirize okuziikula Kafeero 2 bwe kiba nti okuziikula Kafeero kyokka ekisigaddewo ng'ekyokukola solution then bateekeyo $1,000,000 mu kooti bwe kisangibwa nga si baana be kooti ejja kutoola ku ezo ssente ezeewo ebyayonoonebwa esigalo ezibaddiza bwe basangibwa nga baana be kooti ekwate ssente ezo ezibaddiza naye fe okutya kwaffe kuli nti engeri DNA gyalaga nti si baana be kisobola okuba nga DNA yali ntuufu kati ne basima ne batukebera nga si baana be ne babirekawo ne badduka ne bakola ki ne bagenda so nga ate ebintu ebyo byakolebwa abantu abajja okuziika nga tekyasobola kuddamu kuŋŋaanya n'olwekyo tuzze ewa looya ateekemu okusaba kwaffe tusooke tuyimirize kiri ekiragiro kya kooti then kino kisabibwe tutuuke ku nzikiriziganya mwenga sayidi etayagala baziikule mugenzi kizzeemu ssente singa sayidi eyagala oziziikula eba efunye ssente ezo nezikwata neziteekayo ne baziikula baba banya emitima gyammwe mwe batayagala baziikule twagala obwenkanya bubeewo bwaba nti si bamativu naye ffe tetwagala kulaba munaffe nga bazzemu ku Kafeero bamuziikudde bwe banaabanga bazikudde taata we of course tekijja tuyisa bulungi bajja kuba batumenya emitima naye kinaasangibwa nti ekitaabwe tewali buzibu ate ffe naye obuzibu bwe tulina nti kwe kusangibwa nga si kitaabwe ng'ate ffe abaalumirirwa kuziika kukola ki abantu abasonda ssente mu kuziika ebintu bye babyonoonye bano batambudde butambuzi bagenze kubanga singa balina okulumirirwa kitaabwe n'okumuzikula tebaali muziikudde nti akataka ke baagala okutunda kavaamu ssente mmeka buli omu agenda kugabanako obukadde 2 naye obukadde 2 bukuziikuza kitaawo so tubalabamu omutima ogutalumirirwa and 2 waliwo ebiyitiŋŋana nti Kafeero ayinza okuba teyali mwana wa Naganga erinnya nyinza okuba siryogera bulungi kaakati ndowooza ne mwami Naganga basooke bamuziikule ne Kafeero tulabe oba Naganga yali azaala Kafeero tuviire ddala ku history then paka we tunaba tutuuse kubanga oli agamba nti ye muganda wa Kafeero
awagira ekyokuziikula yagamba mwana wa Nanganga kabe tuziikula Nanganga nga si taata wa Kafeero kitegeeza ono agamba nti muganda wa Kafeero batakyali muganda we oyo ne tusooka tumuggyako ne tudda ku baana ne tugenda nga tugenda step by step. Tudde kusaidia abaana wano katono. Abaana tubalaba balimu ebiwayi bibiri batono n'abangi abalekeddwa ebweru. Mwafuddeyo okulaba nga mwogeramu ne kampusi n'ebbiri wali abatono n'abangi abeyawuddemu. Kampu ebbiri twayogerako nazo era ne zireeta ebyava mu DNA. Ebyava mu DNA abaana baali 14 abana ng'omusaayi gukwatagana nti bo baluganda 10 ng'omusaayi gwabwe gwonna tegukwata nga gwo gwennyini bokka mu bokka nga bugamba bo bennyini si baluganda 10 bo bennyini si baki si baluganda ate era 10 ne 14 era omusaayi gwabwe tekuli gukwatagana naguno ayiwava okutabulwa nti ne mu bo bennyini 10 era omusaayi gwabwe tegukwatagana kaakati baba batyanga baluganda kubanga singa be 10 tuga nti baluganda nga bw'obajjako bennyini ogwabwe gukwatagana nakyo kyalibadde kirala naye n'ogwabwe gwennyini tegukwatagana kati kireese embeera etategerekeka. Nga tumaliriza ku nsonga eno mu kaseera ak'omugenzi ng'avuddewo waliwo abaafuna abeewa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abamu ku baana b'abagenzi simanyi oba oli omu ku bo. Naye nga nali sirina mwana gwe natwalako naye nga kigambibwa waliwo abamu abatwala abaana ne mutatwala buvunaanyizibwa kutuukiriza ebyo bye mwasuubiza. Tewali atatwala buvunaanyizibwa. Sijja kigenda mu nnyo kuba sirina mwana gwe natwalako nze ndiwo nga alumirirwa omugenzi atakkiririza mu kyakuziikula Kafeero kyendikola. So emboozi eno n'ogigattagatta ettoola ogiwumbawumba otya eryakulaba akaseera. Okusooka nkubiriza abaana naddala abavubuka ti omuzadde bw'akuzaala omulimu gwe gwakukulabirira okuva lwakuzadde paka lw'okula. Bw'okula osobola okukola ebibyo leka kubeera okugamba nti ndi muziikula ndikola ki kuba mwami Kafeero yafa n'awummula. Bano be balamu basobola nabo okukola nga tebatuuse ku ekyo okugamba nti tuziikule taata tukole bwe tinewaba nga yekitaawo lwaki omuziikula sente zikolwa mulamu bamuleka awummule emirembe kuba nabo singa bazaala abaana ne baba nga babaziikula sirowooza nti bekiyinza obbanyumira. So yeyembeera egenda mu maaso mu kifo kino wennyini wano nga wowulira enteekateeka obulumi bw'amaanyi nnyo abantu abamu kwegamba buli sayidi yonna yonna buli wowulira omuntu ng'avuddeyo n'ayogera olaba nti aba ne konsaani yanjawulo nnyo ate abeera n'ensonga ze ng'olaba ddala ziina amaanyi kuba bw'otunira ku sayidi y'omwana ng'agamba nti njagala manya kika kyange indidi olaba nti kyetaagisibwa then still bw'otunira ttiimu ezze wano olunaku olwaleero nabo mu mbeera ey'okulaba nti bawulira obulumi tekibangawo maybe kiyinza okuba kibeerayo abantu nga tebakiraba naye tekira kubaawo okulaba ng'omugenzi aziikula oluvannyuma lw'ebbanga eddene lyonna lyamaze nga awummudde emirembe. So kwegamba olaba nti buli sayidi yesaana obwenkanya wano ne wali so mu mbeera bwetyo bwe batyo abakulu mu nsonga zaabwe nga mbawulidde bebeeteeseteese okulaba nga fayiro eno bagivuga okugiggusa. Tugenda kuddako mabegako ku ddoboozi lya omukulu Nende Woman ono musinze okumulaba nga alinnye ku sayidi y'abagamba tuziikule omugenzi Paulo Kafeero ate nga ku makya ga leero era still twafunye ku ddoboozi oba twafunye ku interview ey'omwami agambibwa okubeera nga yalina eddaame ly'omugenzi era nga bwe mwawulidde ensonga ze bwe yazirambise awammanga nti eddaame ettuufu era n'atulambika omusika byonna n'ebikwata ku famire then still Nende Woman yavuddeyo ng'awakanya eddaame kyekisookera ddala then nalwaki tagenze mu meeting y'olunaku olwaleero. Mbalekera eddoboozi ya Nende Woman mbagamba nti mwekumire ku Carlton Music mujja obviously amannya gange musubscribinge mulikinge musharinge tegeeza munnoowo nti platform eriemu Carlton Music kolina okubeera ng'ofuna latest updates ate nga tulondoola ensonga ebatali kwekubira side yonna yonna so naddala nga Katonda kyatuwadde obulamu tujja kwongera okubeera nga tubaweereza so tugenda kwera nga tukwatagana mu episodes zaffe ez'enjawulo tukyayongera okubawa ebitambula mu famire y'omugenzi Paulo Kafeero saako n'amawulire amalala as long as ganaaba gatuuse ku mmeeza yaffe. Naye kati wenzibaamu banga wakanya ate nze kennyini ampakanya kooti teyakola ki Kyeyasalawo. Kyo yasalawo. Okay. Naye nga abasinga bayatendinze. Ate ebina yagenze teri baana bagenze ne bannamwandu tewali abaddeyo. Baadde basinga kwagala nze ne Mugerwa. Ko basinga kwagala gwe ne Mugerwa. Abadde basinga kwagala nze ne Mugerwa. Of which temugenze.
tetugenze. Abaana bankubidde nabo babakubidde nabo tebagenze. So kati twalize wamu meeting ebadde na y'abaana almost bali abana. Bali abana n'abayimbi. Okay, ne mukyala bisirikiriwa. Ono omwami gundi ani Kisanja. Wamuwuliddeko ng'ayogera? Kisanja namuwulidde. Kisanja mumanyi ne bw'omubuuza Nende yali amanyi. Kisanja talina ddaame. Eddaame ekipapula kyali alina kapito kyali awandiise ne bayita eddaame. Baalireeta mu kkooti atugenda okwabya olumbe lwaffe. Ate tekyaliko kulambika. Tekyaliko kulambika. Ye yawandiika kantuntu ngabo. Yali musajja atasuubira nti agenda kufa. Nga muvubuka nga tasuubira nakyo kiyinza muteeka wansi. Kati bw'oba ogenda kufa tosobola ateekera ku makya nowa. Kati bo be baakamuwandiisa awo mu bwangu nti bw'ofa ani gw'osuubira ayinza okusikira bwe bityo. Jjukira eddaame liba mu nnambika. Bwe yandibadde awandiika eddaame n'essanja teyandibadde nalyo. Awo Basenkuge Nanubele be bandibadde n'eddaame lyani lyakafeero. Kwanze be bantu benkuze nga ndaba naye ne lyesanga lirina oli. Teryali ddaame bwali buwandiika ng'omuntu afa nayo ng'awandiika wano booti ne booti. Tekwaliko deeti tekirina ne kyali kirambise nako wano. Bakaleetamu. Naye we tukonsidaringa okuba nti era bye bawandiika byava mu mugenzi tekikifula kituufu. Because nti byawandiika bye bayita eddaame byonna byava mu mugenzi tekikifula kituufu. Nze bwe nkyogera nga kkooti yakigoba obanga akoze eki ekyo alwana ne kkooti. Kkooti yabigoba dda yali balo olumbe lwa Kafeero lwayaya 28 27 Kafeero yafa 27. Kkooti neerangira buli alina ekiwandiiko kya Kafeero akireete bagenda kwabya lumbe ne babireete wali nsweta jeni ne bakitunulamu nga tekikwatagana naki nabiri ku ground. Deeti Kafeero yali abulako lunaku lumu afe. Ekyo baba tebakikkiriza. Walina buwandiike teryali ddaame. Kale tujja kuba twogera ebisingawo. Kale.